Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Pita Kibazo mu studios ojikwanjulira osuzeeyo otya ampuliriza. Wona osinzira otuuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Gasimbagane ne bannamawulire nina John Kakande nina Harunah Kanaabi nina Charles Rwomushanab. Kiwalaata kimutwala endyambi. Ate omanyi waffe babi classifying nga abangayo ekiwalaata engagga n'ekiwalaata enjavu. Kakati ngera obalaba ekizibu kiri ku bana ba Rwomushanab abajja e Kampala ne bava ku nkola yaabwe entuufu kati yatandika okulya butto ndaba wanaanywa yogati takyalya masaza gali masiike mbeera ye yali ebakuumira eri golooza baalyanga by choice teyali by choice era mukwano industries yali teyinaayo katale bulungi mbeera nga tebasobola bigula kyalisibuza abantu bwakadi advance abatuuliriza abaagalwa ate okusinganya emirungi abatali abali wano Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa. Mukulu Kibazo ndomanyi Rwomushanab kyemwewuunyako era alina okubanga ewaabwe baali baavu bulungi kubanga ennaku ezo eri omuluzungu eyali awandiika pepa ku dental history yaffe wano mu Uganda ngaga nti abantu abanywera ku byanzi ekyanzi okimanyi amannyo gaava in shape. Era the beauty of poverty in the West is those families that couldn't afford the milk. Amanyo gasigala in shape. Abali abanaku. Kati gota puta. Olabira ku manyo. Kola banga malungi. Ngomanya nti abo bali bayibike. Kakati ekisooka mukulu Kanaabi. Ekisooka mukulu Kanaabi. You should be thankful. Yes, ndio lwakisa. Ekisooka mukulu Kanaabi Katonda yatuwa kimu kwagala. Tumwagale nga bwe tweyagala ate twagalane nga bwe twagala. Alabika atya Kanaabi ono yalina obutayagala. Ekyakibazo kiri ekyokubiri ffenna tewali mu maaso gatuukiridde. Ekyakibazo nsinkanye feedback nsinkanye abadde avuga booda nayimirira nanga nkutwale ningamba kantambule ng'omutidde no kankutwala nanga kati ngenda kuteekako kati manyi gy'olaga ogenda ku radio Simba ngenda kuteekako naye gamba the following Kibazo naawe ne Muwanga Kivumbi oluzungu lusukkiridde basatu Kibazo nange Rwomushanab ne Muwanga Kivumbi oluzungu lukoze eki lutuukire kati neneetonda ninganze gunsinze olw'okwamanya nnyo Oluganda nanu badde nugera naye Kibazo ne Muwanga Kivumbi kyatayogera kyatamanyi nti oluzungu wamwe siwe buddo nze Rwomushanab omusango ogwo gunsinga olw'okuba Oluganda nomanyi bulungi nnyo nanu badde njogera Oluganda naye Muwanga Kivumbi ne Kibazo basonyiwe Muwanga Kivumbi ne Kibazo endala Muhammadi Muwanga Kivumbi ne Peter Kibazo bo basonyiwe olw'okuba Oluganda tebalumanyi. Ono Rwomushanab yeetaaga ggoba mu studio. John buuza abantu. Omusajja oyo naye oyo mukiga ali muhororo. Why abahororo mu government eno bagagga ono tayinza kuba muhororo. The whole kingdom was no mufuluki yo nyonyola weekend nade nina wendi nga banyinyonyola ebyafaayo by'ettaka ne oluvannyuma lwa judgment ndoza Kanaabi ono ye yagisharinga ey'ebibanja Kanaabi ono ye yagisharinga kati tulina we twabadde nga twegeyamu nga banyinyonyola entaputa yaabyo era ne baŋŋa nti ne bana abaawaabwe omusango guno begendereze nnyo omanye interest yaabwe yali ki kisoboka okuba nga judgment gye baafuna gye baali banoonya nti nga baali banoonya gistampinga into the ebirowoozo byabwe naye munyinyonnyola eyo nga bamenyera ettaka kategore ne biki. So mukulu Kakande buuza second oyogedde ku mpororo. It was one kingdom.
neva mu states Bujumbura, Ndorwa, Igara, eno nakanija bakanyomozi ntungamo kati bali bagiyita I forget his own county inja kujijuka. There were five states. So abagamba there is a tribe called Bachiga. They are wrong. It should be one called Mpororo. Yes. Muri Mbahororo. Yeah. Muri abadanyinyonyola okufuluka n'abafuruki n'anyinyonyola ne benefits. Ndoro Mbaba I think is from the state of Ruchiga. Then Ndorwa Kakande buza abantu tuve wano tuve mu parking. Of what consequence is in Mpororo? Muri consequence in Uganda? Yeah, it's the only kingdom that rejected imperialism and colonialism and defeated it under Muhumuza. Nga Museveni tajogerako. Because bwebati ante those are imperialist agents. Museveni agent abachwezi. Tali mbachwezi. Okay, ntegede. Bananga bachuwiza mwenna. Munsenye kubanga omukulu nayaga nnyo okuleeta eby'empololo wano. So nga tamanyi nti eyo tekyali wadde omulangira gwowulira nti omulangira w'empololo. Ndi mulangira. Mbalamusizaako yensonga ki omukulu Museveni yali akwagala nnyo n'omufaanana n'ekiwalaata. Mbalamusiza bannange mwenna batuwuliriza nembebaza n'amawasimba basebo mbebaza okuba nti muntu weke obudde owaaye Kanaabi irungoze ne notisi nyingi otulire Gasimbagane ne bannamawulire sebo ab'empololo naddala mu Lukiga oli yadde andaga compensations z'ettaka eryava ku Baganda eryali mu masaza agaabula nti amasaza agaabula bwe baatwala agaabula bwe baatwala ebyapa by'abantu mu masaza agaabula. The interesting thing is bo musajja ye Munyoro betwawa amanya we Kagadi amanyeri eyo namunyo daga kuma kyoyogera kubanga namunyo eyo interest kali agamba nti the interesting thing tosanga nga kasule Unyoro nolowooza nti Munyoro Muganda geregere kati oli yagaye nti the interesting thing is ebyapa bwe biddayo baali basuubira babasajja Abanyoro abali eri be bagenda okubenefitinga mu byapa bagenda okuganyulwamu nti naye bagenda okusanga ng'abasajja abaafulukira eyo nti ate nabo bafunye ebyapa nti era ye ayina list ng'agaa nti kakati ono ti yava gindi ng'abamanyi ne gye baava agaa nti ono yasenguka Lukiga ono yasenguka Mpororo ono talinyangayo nti noono naye babayita batya absentee landlord yagaye nti bacreatinze a new regime of absentee landlords. Babikolanga omukulu baguma isoka imanyi kubanga yali chairman wa Uganda Land yomu kuba beneficiaries b'ettaka oli be yagambye ye Munyoro kasinzo ko mu Kiga ye yagambye naye yafuna kati abali mu government waliwo bagita binge nti waliwo binge atera kutuwuliriza sebo isoke tuweleze list y'abafuna batoliko atera okutambula wano ebigere wano mumanyi era bwansinkana mpa amagezi lwakuba twale mu okukkiriziganya ku bintu ebimu amanya agamu namugamba mugaleke nga magolokofu ng'eri amatiya ekisubi bamuwandiika nga Kasajja ate kati alikyusa alita Kasajja Kanaabi amawulire wiiki eno naye abasajja abali eyo bakaawu baga nti mwajja ettaka ku Baganda ne mulinunula likomewo gye tuli ate mukudda gye tuli ne ligwa mu kkubo ne lirondebwa ba Kakande n'okuyijja ku Baganda nayo kyali kikyamu kubanga okukyusa administrative structure n'ogijja mu kimu okutwala ekirala tekitegeeza nti ne property ekyuka naye ekirala tebatakubuulira naddala Banyoro nti Abaganda
tebasalawo okubeera ba absentee. Abaganda mu 64 babatta emirambo gyagwa mingi egy'Abaganda babagoba. N'omunyolo wange awulira kati nga babagoba. Bamuyitaani omusajja wange ow'ekibuli Henry Ford. How is he? He's weak. Henry Ford Milima akulabako awo akubuubire naye simuka mwotambulemu. Actually twetaaga compensation ya our people were test. It's very unfortunate. Moderator akozesa position ye. Atayagala kulima. I'm putting the record straight. So the other state is Kajara. Nayagala akozesa obudde bwe yaleeta ebirowoozo bye n'okubuzaabuza. So Kakande yasubmitted. Kuba osookedde ku keesi nakuwadde feedback. Sinyonyodde byavudde. Naye ng'abayina ku background yayo. N'alyoka abuzaabuza ensi nti balina ne interest. Nze nkugambye kibaŋŋambye. Naye nti obulimba budduka emisinde amazima gatuukira. Mbadde manyi Kanaabi muntu wange ajja kuddambula. Byonna ebikulumya amanyo gange tegakulumye ebikuluma. Second, anti bagambye agago tewanyamata. Ekyokubiri kyekya Bunyoro nti abantu batunulira nnyo era ndabye wano Kakande musimanyi baafuna ebyapa biki. Injustice omuzungu gye yateeka ku Munyoro tebaaliwo. Atolaba olaba kati ne Kakande yalinga ggwe awagira babibanja naye olaba akyuka bwe kituuka e Bunyoro. Kakande y'omu ku balyazaamaanyi abalyazaamaanyi abantu bali Munyoro yennyini n'amannya nago n'agakola ki n'agoogerako. Naye ndowooza bwe tulifuna obudde Kanaabi mpaako yawo njakuwaamu lesoni oddeyo weetegereze n'okwetegereza kiki ekikola ki Abanyoro lwaki bo tebabenefitinga olw'empaka zaabwe eri omuzungu. Ne wano be tuyita balandiroodi bajjajja ba Kibazo abamu nga tebaagula weebale nnyo Lwanga Lunyiigwe bonna yabatunyonnyola dda nabaani abonna bagamba tulina ettaka jjajjange yaleka ettaka ddene yaligulawa naye alinganga bana be tulina olwaleero ab'omulembe guno nga naye yasobolanga okufuna naye mukulu Kibazo Kanaabi kyatakoonyeeko ge mazima gali omusajja oli Omunyoro gaakayanira aga nti twanyagibwa nga Kanaabi bw'agambye omulembe guli ne batunyaga nti ne bigenda nti ono najja atununule ku bunyazi bwanunulayo ebyaffe yali azze banunula oba nti bwanunulayo ebyaffe tubirinze eri ku ggombolo tugenda okuwulira yawaddeko abakiga n'okikiriza okununula yaddira ne sente n'aziwa bano bampororo. Uhuru Kenyatta Muigai yaga huyo mambo tamtam mdomo tamtam nusu ya mwananchi moja yako tano yake. Kati no bano nusu n'okufuna balabika tebaakola ki tebaafu. Sasa tano ya nani sijui bakayita kakikano akakiiko ke baateekawo waliwo fund gye baateekawo ey'okuddiza mmwe babusendi landlord Minister wa lands mukwano babasasule ogimanyi wafuna babusenti nze obutafaananako nga mmwe abaffe gye bali jjajjawe yali Munyoro mu Uganda buli wamu osobola okusettolinga Kanaabi amawulire weekend yatwala civilization yali mwami mukulu Kibazo mangu nnyo kantandikire wabweru ndadde ndaba wiiki eno ng'ogoberera nnyo ensonga za Biden ng'atandise Kanaabi what happens in Vegas stays in Vegas bulijjo munvunaana nti ebyo sibireeta kale katugende Kenya president cabinet yonna yagiye era we tugenza okumalirako wiiki nga ne inspector general wa police naye resigninze n'omukulu wa national intelligence service Nuruddin nga naye bamugjeewo era we twogerera bonna bali mu acting position. Sudani nayo muliraano wano wiiki eno adde baga nti abantu abawerera ddala ewa Ruto okozesa ekigambo ekituufu I have therefore dismissed cabinet
cabinet except IGP no abatagobye cabinet IGP ya resign no that's incorrect abatagobye cabinet singa abagobye cabinet byonna bande badde bayiika so he dismissed ministers yabagobye yenga bwa so intelligence has gone why IGP na agenda wa national intelligence ne gazeti sebo yafulumye dda ne Bufaransa mukulu Kibazo twasnabadde n'okulonda naye baga nti lwaki oba baawo tebabayita bannalukalala mu luzungu babayita baki right wing noyo abayita right wing naye alina ekigendererwa nti bano bakyamu naye mbaotunulira ennyo be bali ku musingi gwa Bufaransa gwennyini beba Trump bayo okay nebadde babalisa mukulu Kibazo nga tonna bakunzijako muzee oyinza okuba wakalango Gaza ekyali nsonga nkulu nnyo abaisirairi weekend wetweddeko nga bakubye essomero abayizi ne bafiiramu abantu amalwaliro naye ensonga erabika kati eyo Biden okubanga president wa Ukraine gwayita Putin naye babatta nnyo naye abayisirairi nabo bafa badde tuze naye nga tukomyewo Uganda mukulu Kibazo kulwaki abayisirairi abaserikali ababatta actually you could even have a civil war in Israel okyewuunya lumu yayita mukazi nti nze mukazi omujugavu yali vice president wa Biden please bakumukadde sajja mulwadde mumuleki mukulu Kibazo nga tukomyewo Uganda abantu kibamusaba kyokka nti bobeera omulwadde bobeera omugonvu bakumukadde o stepping aside noleka abayina embavu nga Kamala Harris nakwatamu ajja bafuga ekigo nakiwulira ajja bafuga muve kumukadde owange ebintu bya Biden birina ekintu kyebindaga bwegera n'ogerageranya olusi nojjukira jjajjaawo n'okomawo wane waffe n'otunula mukadde waffe agamba ate nze sinatuukawo ndi mukadde naye awo sinatuukawo naye nga tujja mpolampola waliwo obutatuukawo nga toyogera bannange nga toyogera naye ng'ensawo yange ani gono yagenda ssebo bagenda okuleetera nti omusajja olaga mu bukadde alina omusango kirungi n'obutegeera n'obukkiriza nti bannange nno nkaddiye mukulu Kibazo nga tukomyewo Uganda twade tukyacyanca nti Uganda National Oil Company yeresa mafuta gaffe tranche ya yesose naye wiiki eno bagenza okujanga na Kenya baga nti mwakoze obuyaye amafuta ge mwatuga nti ge muleese gasingawo Kanaabi ofune ennyinyonnyola minister ya issuing a long statement saying nothing nennyonnyola saying nothing Kakande a long statement story eringi kenyagala okumanya story batewewe bataddemu amazzi bataddemu bakoze ekyekyanyinga Kenya yagamba nti ono Vitoro yatugamba aleeta emitwalo jukira gwe twayogerako wano nti bwe bugenda omunoonya mu bitundu bingi abadde musajja muntu mugezigezi aga nti bwe twagenza okuteeka mu sitoowa nga bye tuteekamu bingi okusinziira ku ebyo baamutuma emitwalo 6 n'ekitundu n'aleeta 8 n'ekitundu kakati nga emitwalo ebiri abadde agitwala declaration nga ya 6 kitundu naye gavumenti yatuwadde ennyinyonnyola naga nti ono twali twamusaba nga twetaaga 8 kitundu nti naye 8 ekitundu ogwo ate n'asooka atuwa 6 kitundu naye eri mu kutumya twali already tutumizza mukupakira kati Kalemeera kaka that's the reason why I have appointed Kalemeera this young man to be the head of intelligence to ensure there is no smuggling. Ojukira ensimbi zajira mu ebisawo by'ensimbi ebyajira ku nsimbi nga Bank of Uganda ng'omukulu mwalimu extrapolate zali mu langi gavana tabimanyiko zali mu gamu yabiwa nakalema report eriwa nakalema mukwano gwa Kakande naye ekirungi ndowooza bannakenya bo tebabadde tebaga nti temutwala mafuta gammwe
naye ne zino eziyiseemu muzituwe so tulina okusasula batongeza ndooza nezisingawo miliyoni 148 fayini sebo na Uganda nazo yaguda smuggling kampani tanabana kumala myaka ebiri nesima katubwe nakaddiwa neweze emyaka 3 ejja kukola ki danzi na Kenya mobi kungwa baba na mobi singa tya de mobi kungwa tyantegedde bandi ngisiza mukuru kifazo confirm to Ugandans nti kampani eno tuyegaanyi yakiriza nti yalese extra yatuwadde enyinyonnyola njiina wano luvannyuma lwaki luvannyuma lwaki Kakande nakuwadde enyinyonnyola fena twagisomye naye ng'egamba nti mukulu bye batugamba bifu ate oli ye yabadde mugezi tannavunaana ffe yagen agenti wammwe ono Vitoro nga ndaba ebintu yaleeta bingi bwe ŋŋenza okuteeka mu kisenge nga n'ekyokubiri nino kiteekamu ate mwaŋŋamba sitooweemu kakati ate ndaba mujja kwongerako se naye sebeera n'ebyamafuta gwe ki ekikusanyusa nti batukubye fayini consignment esooka omubi w'ennyama omukono bakwatire mu kibya omanyi to be honest do you smuggle on the first consignment byemwogera binzijukiza president bwe yabadde amiitinga aboogezi b'ebitongole bya gavumenti ne bannamawulire president ne mwami Lwaboogo naga temuli patriotic mulebulabulebuzi mwagenda kulebula w'amata wano mbu bamuguza kampuni doole emu bano bakakande oba kakande oba bamonita ne bawandiika kuba nzijukira president ng'ayomba how do you say my milk has feces nga bawandiise nti amata gali contaminated nti oli ne bamugoba ne kati eyo lack of patriotism njiraba wano mmwe kyekibasanyusa nti Uganda bamukutte kankubuulire bwe ne mutabani wo nabbe wa muliraano ng'osanyuka tosanyuka kubanga naawe ojja kubba kaakati ono bamukwatde ku muliraano omukono nga gulimu ebifi by'ennyama nze kinsanyusiza tolaba na kutegeera makubo it's your first consignment naye n'ogibirako ensonga enkulu mukulu kibazo Honorable Ruth Nankabirwa agenda kumpeereza message ampe ennyinnyonnyola bamidomeni babadde nga batulyako enjawulo sikiri ne tusalawo twetuukire ate mu prosesi y'okwetuukira ate batukwatiddeyo mukono tulabye waliwo nakusasula okusinga ne ba middlemen kyebabadde bakola era Honorable Nankabirwa yagambye eno fayini bweyitamu ono Kakanda ali wano akuba jejjerebu agenda giwulira mu nsawo kuba amafuta pump price ojja giwulira kati yabadde amusimagolingira gali ekendere ekyo wakyogera then awo tujja kukkaanya mubbi waffe ekyo gwokyogedde naye sebo naddera kyomwakisiima ewonyaba wano Sebaggala bwe yagenda mu America ne bamusibira marehemu mwamwaniza nga muzira nawe ekibazo waliyo entebe sebo nze namu interviewinga nga atuuse yanaye mukulu kibazo nga naliyo nga wa mawulire biri ebya extra bye twabadde tukwese n'ebyo bibaawo mu Uganda tubikola nnyo kibazo naye waliwo byoleeta ng'ova ebweru nga ow'omusolo naamuyitako naye guno gwabadde munene naye anyway madde ensoma era wiiki eno sebo ng'abakugu baga nti ebintu byogga nti prices zijja kukka ekyo kyo tekijja kubaawo nadde ndaba omu ku bakungu okuva mu economic policy research mu alipoota yaabwe gye baakoze era ku nsonga y'amafuta nga nti ebyemiwendo okubeera nga nti bijja kukola okuba Uganda yegeesuubulira ekyo kigira mu kirindako mangu nnyo omukulu kibazo nema naye akyagenda mu maaso ebimu ku bigendererwa jjajja bye yatuwa amafuta omukulu oli ayagala bbeeyi eri waggulu gano agava enjawulo ehoima ng'agenda okujja nga bbeeyi eri waggulu akatundire ku bbeeyi ya waggulu enjawulo yiye takulima nga nti ayagala ke mbawulidde nga muyogera ku nsonga eyo ndi kakiiko k'amafuta
mwafunye dda ripooti kugayiseemu by mistake. Ensonga eyo twagiteesako ekibanga kinene nnyo ya kampani eyo single speech ebyo. Era tugamba mbu objective teyali yakussa muwendo, tutandika bawolereza nga bukyali ebigendererwa bye baatuwa nti amafuta ga wano kukke ebbeeyi, tuleete sole supplier wano, tubeera guaranteed of quantity ne quality ne price. Tulinze ebbeeyi yaago ekke. Bannayuganda eguga amazima, Bannafrika basinga bungi babbi nzijukiza no problem. Bwe baali bagenda okwegabanya UCB era issue gye baaweeyo nti era interest rate zike kubanga ono private player ajja kuba efficient zaali zikise. Bannayuganda bakuti bayiga n'ensonga twagibawa nti Vitol was supplying amafuta mu mawanga amalala more expensively okusinga organizations endala, era nga Vitol e Kenya bali bagimye contract okuleeta amafuta gaayo lwakubanga yali bwe babiddinga nga ye price yayo eri waggulu, nga Uganda eronze Vitol nga tugibabuuza lwaki of all companies esinga okuba expensive gye muwadde abaka ba parliament babawa ssente bateekako omukono. Yes. No, let me tell you. I hear there are some of the issues. Twakola report nga babaka aba parliament abasinga obungi kutula kakiiko ako tuganye okukiyisaamu. Fenna twagaana. Chairman nasigala ogu ne deputy we. Nagamba kale tugenda kukola report bbiri yammwe naye nze ndi bwe majority chairman be the minority and we have accepted that chairman you are going to sign report a minority chairman wa committee nefena tulondayo anasigning eyaffe ba majority anagipresenting tulonda Kamba era yeyimu ku misango Kamba ebimuvunaanya Kamba ali mu komera lwa nsonga nnyingiko nga chairman nabyo bamuvunaana nabyo bituufu ne Museveni ebingi tabiwewa bingi abiwewe by'abantu be naye ono yamulinnya wazimu nabyo bigamba kakati lindako nga bakola report yaabwe ne Nankabirwa nga beekukuma nga bakola report bamala ogikola enkomerero tetwamanya chairman jajja mikono ejabavudde mu committee ne era lwakubanga parliament ekola ebibofu bingi minutes singa ziraga majority members have refused okukkiriziganya ne minisita kyagamba report nefuluma nga majority member balina chairman gwe tokiraba obwakasobozi obusinga ekituga kye baabawo kati gwe kinoonyereze mwawukana mutala bye mwateesezza ne point omanyi munywanyi wange omu member wa parliament omubaka wange kira municipal ayina gwe yali avunaana omusajja musiraamu munne ate n'oli mukwano gwange nnyo lawyer anga nti oyo ndi kibazo oyo omusajja oyo tumwesiga nti yasayininga ku minority report n'asayininga ne ku majority zombi n'aziteekako omukono nemugamba ssebo toyinza kulebula musiraamu munno okutuukaawo katono nnyo John lindako katono nnyo yasayininga ku minority n'asayininga ne ku majority kyayogerako wange obadde ki ebyo gwobimanyi lindako kambere devos naye musajja mugezigezi otalawo naye yansomesa okutala ebiri musajja wange musuubuzi Peter nzikiriza mbeere devos advocate eyo school of alibula ye devo oba gwe balebudde eyo school of thought gyeri mu parliament ndi ku kakiiko ka rules eyo egamba nti you can sign two reports no signing a minority ne majority ndi kakiiko ka rules akakolera Abdu Katuntu who is a lawyer. Abdu Katuntu agamba bebeera nga majority report obadde okkiriziganye nayo yonna except a small section of it you can
sign on it noga nti birinzikanya nabyo okujjako kino okiteekawa. you make a minority noja nogipresentinga era mukweganoga nti report eriyo nanzikanya nayo okujjako kino eyendowooza ye kati ekyo kyebayita olugezigezi eyendowooza ye naye ffe kibazo otujje ku nsonga gye tuyina Vitol tuyina ne Sinok Vitol Bahrain bera clear company ya Uganda Unok. Okay. Company ya Uganda is Unok. Sinok ya China. I don't know importer yabade Unok Kenya. Si Unok Uganda by the way. Ya importing za mafuta agayitamu. Okay, they are twins. Unok Kenya. No, they are twins. Why are not twins? It's the same. It is Tibuhaburwa and Kaguta. Same person with different names. Same person with different names. Sinaza beiro. Kakati. Gwe babadde bakozesa izi Vitol ani yatadde extra pellets mu meeri Unoko o Vitol. There must have been consent. Atuleetera ye Vito Bahrain. Era Vito Bahrain yaleeta kulwa Unoko. Nina ko katono. Kenya sebo bwe yabadde eyira. Bemba nasomye bulungi. Evunaana Vitol Bahrain. Nti waleese ebintu bingi naye noyogera biki kati tumanyi oba noona ayaniriza eyatutte bendera yaffe n'awuuba ani yakoze statement ennyonnyola Unok si Unok Uganda minisita waffe lwaki oli azza emisango ffe ne tuwoza okujjako nga ffenna kankubulire obukuusa bw'abannayuganda kyamazima ndi bannayuganda bakukusa ebintu bingi ku levels ez'enjawulo si gavumenti mu Africa bannafrika basinga obungi bakola business deals nga gavumenti Kanaabi ampuliriza Gasimbagane ne bana ensonga tujajiwa obudde obwayo Kanaabi kamaliriza amawulire obudde bwo bwadduse naye nadde ngamba nti Aisha simu ensonga ya nnema ensonga ya nnema naye n'omukulu corruption Museveni ng'agiriko yagambye nti yalayira ajja kugirwanyisa naddala eri mu byenjigiriza era n'asaba n'abalamuzi nti bandibadde beekuba mu kifuba ne balaba nti abantu abo abali mu gavumenti ye abavunaanibwa kuba abateebereza okuba abanyazi b'ensimbi za gavumenti tebaweebwa ki tebeeyimirirwa era wetugendedde nga n'ababaka ba paalamenti be baavunaana nabo ssebo babazizaayo mangu nnyo ssebo omuvubuka naye yeerikodinga ng'ayogera ensonga ze ng'awa ebirowoozo bye ku pulezidenti Museveni n'abalala naye kooti y'entebe naye oyo afaananye kitange yagenda mu kooti ng'omulamuzi amugambye kaakati bwe tugenda mu kooti tokkiriza nti omulamuzi nga yamugambye looya ekituufu kiri nti baali bamukutte ne tugenda tumufunira bbyo ne tumugjayo naye wandisoose kwebaza aleese keeki ezo ate ziwooma zirimu amata mangi kaakati bwe tumugjayo nkyekutte lindako bwe tumugjayo tumuleeta ewange eka n'asula temunemesa kwogera kati crime nebeera committed eka mukyalo eri kati looyo amugamba genda ogambe nti kwolwo nasula mukomera sasiba kusobola kubanga nali mukomera nenkomiting omusanga eri Haji Kabanda nti agakora mugasawa kulimba ni musiramu nga nkutte Qur'ani agakora mugulu ndayira sasula yokwolwo nasula wa muwala wange eke Kampala konti engeri gyotasula wali osobola coordinating ebyali eri nolwekyo wabikoordinate nanga tionkoze kirage ndi kandi nasuze mukomera noyo omwana gandi omusango wagukoze ye nagukoze ngaloza mu Kristo myaka 6 naye bw'owuliriza akatambe ako we need to debate freedom of speech. Katambi naye mukulu kibazo ne Church of Uganda yasisinkanye bannamawulire ne bakubiriza bafumbiriganwe mbove mu cohabiting n'ebitongole bya government nabyo babitaddeko ekkomo bagambye tebaddamu ku recruiting okutusanga ensonga zo kugattagatta ebitongole nazo zimaliriza
weekend era ndaba munange Ajati Namyalo nga naye poliisi yamuyise agenda annyonnyole scholarship Parliament yayisa kakati ekitongole kiba kimenya etteeka weekend ndowooza oba executive yajemedde Parliament kyogerako nti executive teyasiima Parliament bye yasalawo era bakikomyawo era baagaye bagenda kukizza ne mukulu mukyala Anite ne Uganda Investment Authority nali mbawulira wiiki eri olinaga nti chairman wa budget committee bamuyita ku poliisi ne bamuwa bondi. It was not here. Nandayo akubiza akakiiko akatunula mu bintu Museveni yaleese byakomezaawo ng'ali bweru ng'ali ku police bond ng'ate alina reporting olw'eggulo olwo era nawunzika ng'agambye newadde nzikanya byonna twabikola ng'era mbikkiriziganya era bituufu n'empunzika yange ega nti bunsinze ntayi n'obwe twabikola nga tuyimiriddewo ku lw'abantu nga betukola abantu bebaagala ne bino ebitongole ebikomawo mu Parliament omuli ababaka oli be yasinzidde ekyankwanzi naga ndi awe wasinga enguzi era nkyabakwata nnyo kati buli omu agenda oba yenze oba ntayi mugyewo ebintu by'omusajja era Sero Monitor wiki eri yakuba omutwe gwali mulungi nti Parliament ewadde Museveni what belongs to him. Mkulu Kibazo waliwo bintu byetwogera nga tuseka kubanga oyina executive director akulira an authority like UNRA n'atunula mu maaso ga president nga you are not going to merge it nekiba kakati ng'ono alina okuyita mu makoona express highway northern bypass nekigaana where is Uganda heading? Wamasebo katumalirize n'ag'abataka abagenze Namibia okulaba kabaka naye amaaso ga Ssabalwanyi ono yaliyo esalambwa ye wamaanyi ki ono yaliyo kitegeeza nti babasobola okumutunuulira mu maaso n'avaayo n'atambula n'ayenyemekwayo n'atambula kitegeeza nti kati ali more powerful than the president ate kati Parliament ogamba ki agabudde Namibia tebamulabye wegeredde tebannamulaba babakwatiddeyo ne bateekako preventive arrest nga bagamba badde basa nalabye president agamba nti they are misbehaving naye kati kyembuuza batugamba ye yabafandi last paragraph ekyo lugambo last paragraph egamba you see that jurisdiction wagachaga ewala singa obadde wano singa obadde wano omutuwaza naye ewala that's outside our jurisdiction but kyembuuza Namibia ne South Africa preventive arrest bagijewo me I thought it was from 7 and West oh shika hayo beyali abawa sente waliwo nabisoma mu yagamba tugenda kuba funding naye mufune permission okuva eri family ne Katikkiro okuva Katikkiro yali condition naye era mutambule nga mufuna olukusa kali yabegaanye byonna yabegaanye kalamba yabadde clear no that means bajje ewange when do you nono omukyale yali owefudde sebugwawo era kuulu bannayirwe namanya nti kabaka mulwadde bambi ne bambuulira naye teyamanya from the social media agenda kuwandikako talaba bitambulirako ekitegeeza we babakwatidde bandi balese ne batuuka kumpi ne gate ne balinda until they get permission so could it have been premature? Sebo abakungu ku kitebe kya Uganda babagamba temusala temugeza kintu nyago Paul Amoru musajja mukwano gwa Amoru yali mubaka wa Parliament ebbaluwa yanyola agandi bannange munyambeko ensonga ennyinze
abasajja twabanyonyodde ne bagaana ne tugenda n'eri gavumenti y'e Namibia nabo ne babanyonyola bali mu serefi kaakati bo batandise kusaalimbira buli we bakolaje naye kirungi nze omutaka owange taliiko kwaba abagenze owo mutiitiiza omutaka mbaziira ali eno kubanga ekyo ogenda kitegeeza woligwa wendigwa njogera nabo because of my responsibilities ndi careful okwogera ku topic eno yes ndi careful nnyo nga njogerako nyina we nagambye odinaga nti waliwo tuyita test of faith of faith ekibuzo ky'obukkiriza manyi eddiini eyaffe tulinayo pillars ez'obusiraamu ne tulibayo n'ez'obukkiriza kati waliwo katonda lakuteeka kutte kuba Bakanade bagamba kabaka asiimye n'alabika kati bw'asiima n'atalabika nga muli bakkiriza mu kusiima n'alabika lwaki kino temukisiima nga kiri bulijjo bw'ajeewo nga asiimye n'alabika kati bw'asiima n'atalabika No, but you have to know. ekisookera ddala kankubuulire I've just given you a test of faith. Bulijjo tugamba kasujja owengeye ye mujjanjabi wa kabaka asooka kati eyo gyali anamujjanjaba ebyo byonna tubadde tukugamba no ebyo byonna temutugambangako wani anaamulaba nani anaamulaba kabaka si yakyusa n'ennono kabaka nabadde nyina forum gye njogera nayo ne bagamba nti tukkiriza ffe tutekebwa ku mpagi ey'okukkiriza tuga nti wala tajasasu tofumiitirizanga ennyo ojja kuva mu kati mwe lwaki mutajasasu I wanted to know from your bibiri kabaka asiimye kabaka you see in our nti Muwanga yagenda kabalaza abakulu n'abagenze balina obuvunanyizibwa no that's not okay second because I wanted to teach me on this the concept of faith Kakande asoose okwogera ku nsonga eyo ne Kakande kati ayogera baawukana osoose nga baagenze ku serefi kati ate ogabaire Kakande kibazo let's be balanced nga muli muno wange omujjanjabi wa kabaka omukulu boss let's be balanced because you are not in a presidential ekisooka bajemu no tetuna kusala musango you are in a for us we are in a presidential system the president appears by constitution to address the state of the nation ordered by the constitution oli asiima but katolese ekirala ntaasiima ayina ne power obutasiima yes I agree but that must be communicated oyina okukiwa ensi so tumanya tutya hunama kakati omanya otya ntaasiimye omanya otya nti tasiimye anti bwasiimanga mumulaba lwasiimye ng'avaayo bw'alabika kitegeeza asiimye kabaka ekigambo kye bakozesa aboneka kambuuze mukulu kibazo but I thought that nze mbadde ndowooza ekyo kya palace kabaka bwe yasiima abasomi battibwe kakati bakiggwe otendereza abajeema katono yasiima tubatendereze tagendanga nayo Kakande kyayogerako konsepti y'okusiima tevangawo era Muwanga kyabadde ayogerako ayinza okusalawo okusiima positively or negatively mweyo ensonga yasiima bwatyo nti bano ba fundamentalist banankani bajewo Kanaabi ekigambo ky'okozesa kwene ensonga fundamentalist kiri restricted to the Arab Peninsula kati lwaki kibazo n'asiima
agenda kukyamwanga era agenda kukyaka obikyusa gwe. The concept is okusiima. kakati mumaze amaze okusiima mulingiriza muwalampa obumooli kakati nze awo ntambula ne anko bannange ebinoze sibiriimu. I had a very long debate with a huge forum. Eri radical yangambe twaga togere nawe naye kwinsonga kanso kwembabulire muli bakkiriza. For me that was the issue. Mubwakabaka nenolo zabo bemba muzikiririza at this hour of need muteko muri ku test oba bulijjo muri bemwogera byebyo katonda abatadde ku test n'agamba nti asimye n'atalabika bulijjo omugamba nti wasimye n'alabika lwaki kino temukikiriza. I because of my position. How about the amendment? I tell you what. Amendment egamba asobola okulabika ng'omukyala akkiriza eno ya anko. oyo ayogera a person authorized. oyo ayogera si Muwanga ye chairman wa caucus nebi ayogera bituufu simanyi no era nabadde mba addressinga bampisenga chairperson wa caucus to explain. Kati Muwanga atubulire kati twayise Muwanga kakati to explain kakati nembagamba to explain no nembagamba nti at this time of need nembagamba time eno gye tulimu kufa abaliwo nenga nti every generation efuna test yayo kubukiriza. Saidina Umaro yagenda Kaba okitero ogimanyi awo nywante ne wano kizida tagane kasita nalaba omubaka nga yakikola nange nteekeddwa okukikola ye yayinako ebizibu bye nekino kyabukkiriza kino naddayo eri ku faith nagamba nti omubaka bemba mukkiririzaamu yakikola. So in other words Muwanga kyagamba bw'oba omuganda ng'omanyi nti kabaka asiima n'alabika era n'asiima n'atalabika byonna kkiriza bukkiriza neyabawadde transport n'amala okubawa transport ne batuuka emitala naga nti mulabye mpulidde akanfaamu. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku radio Simba. Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira eyabadde aleeta kawandoza yabulidde mu kkubo ayinza okuba nga naye amafuta yagatissenga Vitoro obwedda anywa kawa wano yekka ne mutunuulira nti olunaku nze kyovula abayobutamba sibakirikirira by accident nange ndi small shake walata jasasu akonka kutte akwata obuntu yakwata izaja abwatuka ku mukolo izaja butambala kati ayongerako lata jasasu kikyotegeera nti butambala ki butangala iziziramu. How about with the Catholics? John. Yes, sir. Wiki ebadde interesting. One, tukyagenda mu maaso n'omukulu okukanyugira parliament ebikompola. Yakuŋŋaanyiza ba ministers be n'abakuŋŋaanya ekyankwanzi. Naye nga message y'ekyankwanzi teyabadde yabali abali ekyankwanzi, yabadde yabali eno. But in addition to that, ekyamaze eggobe mu kibya ye mukwano gwa muganda wa Rwomushanab eyamutwalidde ab'amawulire n'ebyo n'aboogezi b'ebitongole n'aga nti bano ti gavumenti erina okubaako bwe-communicating ebintu byayo, tulina okufuna akaffecce ebimu tetubyogera byonna nembiwuliriza. One, the question is ono Museveni ayagala okucommunicatinga agamba abantu nti gavumenti ejjudde abali b'enguzi from top to bottom.
n'amala okuba communicating from bottom towards the top. Oh, okay. Kuba wansi nga badda waggulu tuganda bava waggulu. Okay. Kati bw'akola descriptor ye ey'obulyake naki ate ekiseera kyekimu n'aga nti naye temutwogerako eri temutuswaza nti bino temubigamba. How do you reconcile a fight of corruption and a choke on the freedoms of speech? Bino bebaga nti temutwogerako temugamba nti ono bamuwa byabwerere because the cause ya direct oppression musango cause ya direct oppression yabadde ya mwatuswaza mwabyogera noli Kakande awandiika nti this was sold irregularly for $1. Kakande najja naga nti abange nti mwategedde nti wano ti amata ga wano galimu empitambi. Ochogera bubi wanango nogatutamya baba no bebabiwandiika kati nanga nti oyo ne mukwata economic sabotage by the way bayinza okukwata economic sabotage ngamba gali mazi sebo president we are responding amazzi ge bayiwa mu mata because empitambi yava mu nte. When you continue president y'omwaga nti ngenda kukuza dairy industry kubanga simanyi tuyina amata genkanaki ng'olina Rwomushanab ajja ku radio n'akola analysis naga nti president yagambye atya ti kitegeeza ayina ente bweziti naye mu Uganda mweziri. So is it the source of information that is the problem? Therefore, if we find wrong information to Tunuleri, is it corruption that is the problem? Is the president struggling with recreating himself in the moment? Or whichever option you have. President ndowooza agobera nnyo social media. Oli atalabye bya Bwakabaka kulwala era bw'oba mutunuulidde ebintu bye oluusi ebyo byakola noga nti kino asazeewo nga musajja mukulu n'omukulembeze naye ebyo byakola bingi ng'omulaba aboolugave baŋŋambye mbusebo ffe owaffe yagenze ffe twesondeza transport we kyoga nti baali bamuwa transport n'amusirikira naye President Museveni eriye yampeereza WhatsApp ka message ndakabadde kasaturatinze bantu bangi kubanga nda forwarded many times naye nga kagezaako okuwa emirundi omukulu President Museveni gyayogedde ku nguzi n'alayira lumunzi jukira nti nakomba ku ttaka nakoma ku paasi wano bwe tuba tulayira okukwata ku lugalo n'okukwata ku ttaka n'okomba ku lulimi awo omanya nti zigenda kuvuga lumu mu kampeyini fiira mu kitoke kya gonja n'obukuba butonyerera yali empigi eyo aganya bayebase magombe awo wange waali lumu yali empigi n'agamba nti nze ntambula n'empingu ababbi bonna ngenda nabo naye kakati ababbi bamwetolodde wonna yenyini yagamba nti n'okumulaba ebifo babitunda sigali mazima ge genyini genyayoga nti naye ngaekyali kimanyiddwa era n'abalala basasula ssente bafuuke baminisita. Kati president ye musajja omunababufuzi ndowooza eyayiga bannayuganda naga nti kati kyekiriwo nti abantu ennaku zino boogera ku kyanguzi nti naawe oteekwa okuba at the center of the conversation. President anoonya ku trending nga kyogamba obeera at the center baleme kugamba kakira Ruto yahadde bali ne bamunyigiriza
kati olaba byakola agoba ono agoba oli kati asigadde yekka yali mu center of the storm kubanga kati akkiriza bali bamudriving ne Museveni tayagala kati bwovaayo ng'aga nti nze champion ye kati president yetwalanga champion waki naye nze Museveni gwendabye kati ennaku zino tebagambye nti yawa ani akyogedde kwana eno nti omuntu gwe wadde okulwanyisa obubbi mu URA Kalemire aliko question mark Kalemire ono Rwomushanab era mu bantu balina okuba bali awali mu Bannayuganda obukadde 45 n'ata deployinga Rwomushanab wano eno alina clarity mu ideology Rwomushanab amanyiddwa yita mutanu tamuwa kuwanisa nguzi mu URA naye n'aloonamu oli alinako question mark Minister Waluwero trial Minister Waluwero trial privileged yes president ng'alwana ne URA eyo yatuula ne group y'abavubuka envuumuulo n'abawa task to dismember URA not dismantle dismember to dismember okojjolako emikono n'ojjako amatu n'ojjako obugere naga nti and rebuild beyawa be barecruitinga baali enguzi ne bakatagga kakati abo nabo takyabadiployinga kati n'agenda awalala n'agenda ayimirira ku mukolo gw'ekkanisa emu mu Kampala naga nti bannange mwebale mwampeereza abantu abatalya nguzi nali noonyezza abantu abankolera mu URA nga bambuze n'ekkanisa ya Gareskina neya Kayanja je bampa abalokole bo tebalya nguzi yadde twalinamu eddoboozi limu eryakayana lya Winnie Karagwa byanyima yakayana naga sebo statement eyo gy'ogambye tegeeza ndifa abakatoliki tuli bali banguzi bano bakanaabi baasirika abakristaayo baasirika ye Karagwa byanyima n'amugamba nti okyalwana gwa mutujju ng'odda ku byanguzi okyalwana gwa mutujju oli mutujju bayinza okuwa mu URA so he has tried this and it still fell on the same rock. Nze kankubulire okusinzira ku gwenda be president banga dene tunulira ebitongole ebirwanyisa byahaddewo ebiteekeddwa gavumenti okulwanyisa enguzi tulina aigigi eyasookayo mukulu Luzindana Augustine n'omulongo waswa n'amujoyininga omulongo waswa n'atandika okupisula abantu abaali implicated mu nguzi omukulu omulongo waswa enkomo ya byonna yali ki bamugoba yagobwa ate okutuuka okugobwa nga n'amafuta gamugiddwako ne privilege zonna ez'ekifo kyalina nga ne bagamba oyo mulalu naye wasa mulalu bw'omulaba ng'ayogera ng'ali interviewed ku TV omulaba mulalu naye bamugoba bagamba nti oyo mulalu is a madman kubanga yali ayogera ku banene mu kiseera ekyo sijja kubaddamu mu mikwano gyo abaali mu bidanze abaali mu train wagon ojukira wagon deal Zimbabwe abaali mu banka Paribas nakinaki ebyo byonna byonna okutwesinga jangu bakubaayigigi omukyala Justice Monda bwe yali ayigigi n'akola report byamafuta ebyo era ebyabafuta yakolako report n'agamba nti yali PS mu kiseera ekyo omukulu Kabagambe Kalisa abonerezebwe kubanga yalina ebivujira yakoze mu byamafuta wiiki emu nga lipooti efulumye omukulu n'agenda waliwo omukolo kololo n'atendereza omulimu ogw'ettendo ogw'ekitalo omukulu Kalisa gwe yayakwedde eggwanga lino era ne bwe yavaawo nga PS n'amufuula senior presidential advisor n'oza ku byamafuta ebyo
okeba omukyala Justice Mulyagonja bwe yaliyo na red flagging n'agamba nti kino kikampuni kibawa ebijimusa tebawa ettaka etololo nti gitegenda kukola bijimusa kyabafere ompulira Museveni n'atandika president Mr. Museveni n'atandika okulumba ofisi ya Igigi nga bwe takyalenda kyayikola n'ateekawo anti-corruption unit yanakalema naye enkomerero ya byonna ebijimusa made in Uganda obirabako birabyeko ye kenyini president yagamba nti bambi kitawe akachina bakanyaga bamanyi boba bakanyaga bamanyi lwaki tobakwata kati bino byekangabaza byonna yaseka akachina bakanyaga omuntu addamu ate ekirungi ebyogera mu Luganda ante agabigende bwe twekise tagala babiwulire akachina kasajja bakanyaga ensimbi nezikagwerako ddala By the way, we have got twinano obugagga either for export or for tourism. Kuleta abaramuzi ababbi ofuna no take amafuta extra ku meri toilet oyo nago sife Vitor Bahrain kankubulire nsi abasajja ebintu I want to imagine the meeting where to hotel Africa now office president baganti ngenda kola kino nga tekinnabaawo tojaganya yagenda nagamba ayoga nnyo nti kale ensimbi za Uganda tuluzinga trillion 9.2 tugulamu nviiriza bafu okuva Korea nawa wano mu kalulu akawedde 2021 katugenda mu kalulu kalala 2021 abalina ebiba byonna ebikuba empapula bakuba enduulu nga justice byabakama omudidi gonna agututte Bungereza agututte Dubai agututte South Africa millions of dollars meka gosinga okumanya gosinga omukulu Muwanga gosinga okutulambya mu budget million na million nga $10 John otekanga mu raidao nti interest yongo wa New Vision no kubanga si ali New Vision yoka I mean New Vision na printing press naye government enaka ahena kuno ne bagitunaka kitundu entebe maganga te entebe bagitunaka kitundu kimanyi omujamani yagiri akitundu mbadde manyi under national security printing ya half ya Germany half ya bana Uganda kati eri entebe ate yekola buno bugazeti bwa security printing eri under boot build operate and transfer isiti manyi naye mu Germany yajja ate na yera bamkwa omukyala omukwano go ali mu Human Rights Commission Wangadia nabo yabakolako report John naleme kundeetera bizibu Wangadia nze simumanyi oyogera onsonga tasi mukwano go goterogenda mu Human Rights sekajja wakiri Uganda yaliyo nabo yabakolako abajamani abo reporter kubanga n'ensimbi zibalowooza okuleeta waneeno tebazireeta kyebakola ne bakwata ettaka asset ya Uganda ne bagitwala mu bank bewoleyo sente eza Uganda mu bank eza Uganda bewole sente basobole okukola ki Gasimbagane ne bannamawulire Harunah John jamalira ngaaga nti eno battle in futility ne president bwe yabadde describing ku luno nasomye ebintu bye byonna bwe yabadde describing obuli bw'enguzi n'obulyake kiri Rwomushanab kyaganye nti from top to bottom yatandise aga nti wanaba handlinga sente nagamba accounting officers nagenda nga bava wansi nagane we can amend if you define the top
that the top means near the top. Stop sasa speaker. Kome ku parliament. Near the top. Kumpi ne top. Na yo gamba top, most top. Katandikire wansi. Kati bwe yagenzo ku describing ngaga nti chain eryenguzi mpanvu nnyo. Kati bano naga nti ekyatukola obubi ab'ebyobufuzi twabawa ssente ne tubasasula n'ensimbi nnyingi batuyamba okusupervisinga naye nabo ne balugwamu. Bwe yabadde ekyankwanzi, by the way, for once yabadde soft on the politicians ngaga nti bo bagwa mu trap. They were ensnared in the corruption trap. Naye nga acknowledging eyo gye yatuweeredde figure nti buli mwaka okuva ewa ijijji amugaa nti 9.2 trillion leaks out in corruption. Naye ate tayagala tubyogereko. Kiri John kyatakoonyeeko nti bwe babadde basinkana ne oli mukoddomiwe wa Piased nti abamawulire batuswaza boogera baanika eggwanga baliteeka mu picture embi. Kansookere naddala awo wennyini kubanga ndaba buli kaseera olugalo balusonga muffe mubani abamawulire ne zino radio kati ne zino program nga kwe tuli nti Aisha wajja wano n'aga nti Vito ffe twagaana n'aga nti ate ebyo mwogera byaki. Naye njagala kutegeeza abatuliza nti bino bwe baba batusongamu baba bategeeza nammwe temulina magezi. Bali abantu abatuwuliriza n'abasoma empapula z'amawulire nti bali bagezaako bategeerera nti bo tebasobola kwawula Kibazo akola ki alimba ne Kibazo ayogera amazima ate ne beerabira n'okwerabira nti Kibazo kansoke entereeze kino bansabye entereeze officially nti His Excellency the President of the Republic of Uganda resident at plot 1 Nsamisi tafandinganga kukubataka kugenda Namibia. There has not been any fund whatsoever from the presidency to the Bataka to go to Namibia. And I repeat very clearly, I've been given that information and I communicate as such that I have been told. Kubanga audience ezinga no si audience bangambye ntegeeze ebintu bimbe tutogera mu Luganda njire sawa agambye gwandi chogera ngambye ntegeeze gwanga ne babanga yagala otegeeze gwanga then I know kola disclosure gojeko hadisi jibuliru. Yes, ngambye ntegeeze gwanga baba tali willing kumuge nti mukwano gwo kazize ni mukwano gwa Muwanga fandingangako Bataka ndi mukwano gwa Muwanga kino kugambye kugenda Namibia. This is an official clarification. Ekisooka sokoleke eyo information yo nza will dismiss it kubanga no dismissinga Kibazo kalindako kana ensonga zange Gasimbagane n'abamawulire Kibazo simwogezi wa office ya president si press secretary wayo bwabanga agambe bamugambye then directive ayina okugitubuulira bamugambye ngwani bayiza okubanga owa boda boda yamuweereza mise kwaki toyagala mirembe oba omuntu weeyo kakati awo twagivuddeko tujogerako oleyampereza message era mutusaze kati otasala abantu tugende n'ebirala tactic fule ogireese n'ogiteeka ku mpewo nti bakugambye naye kale bakugambye n'oyo akugambye naye akugambye naye mbadde njagala kugamba nti abawuliriza n'abasoma amawulire bali wano mu Uganda n'embeera gye baba boogerako bwennyini be baba bagiiseemu oluusi era gy'oba oripootingako bw'olaga ebifaananyi bya Nemanga emenyawo ennyumba z'abantu nga basula wabweru mu Lubigi biba tebiri Kenya ye Uganda gyokola ki ate bifaananyi nga bazimbye mu ntobazi kakati oba okyali awo lwaki bibi bitisi bibi president yennyini najja n'akugamba nti abanyazi bali mu gavumenti yange n'ayimirira ku kadaala n'akutegeeza ne investor baamukola ki bamubba gwe n'owandiika
investor ali e Kenya oba e Dubai ng'ayagala kujja mu Uganda n'amanya nti n'atandika okusikaninga through mu Uganda nga ne IGG reports nazo azikola ki nti bw'oba oyagala okukola bizinensi e Uganda enguzi ebyapa by'ettaka ebitaliiyo abafere palamenti gye wandiddukidde nti eyo naye ne mufunamu bakyali aga nti nze kati Uganda ngitegedde nsobola okukoleramu mufunire abasobola okukuleetera amafuta nga bawagiseemu n'amalala kubanga bo embeera yo bagikoze eki bagitegedde ne minisita n'agenda n'awuuba bendera bulungi nnyo kati eyo nga tuvuddeyo mukulu kibazo corruption ono gwe twogerako oba obubbi obulimu balumyeko amanyi ffenna abali wano mu studio ndowooza at least Uganda tugimazeemu emyaka egiwera 3 president gy'amaze ku buyinza n'okusoba okujjako Aisha Kabanda era naye ateeka okuba ng'asemberedde ne bwe giba 24 nga gyalaga nti oli mukadde ebyo bibyo nga nti emyaka 3 twatuuka tutya wano we tuli olwaleero kuba bali batugamba nti abakulembeze abayita they were swines era n'ekigambo sebo corruption tutuuse tya okubanga olwaleero ku mimwa kiyitako nnyo kibazo nze nali mwana nga commitment ya kugirwanyisa ku mulembe gwa Amigo bwe nkyogera wano nga mugamba mwe mwali privileged nga baleeta amata ku ssomero naye omusajja omu yannyumiza nti yatwalako obugundi babuyitanga obugundi obusero omwatuulanga amata ne bamusanga nago yasibira naggulu naye ng'ekimuvunaanyisa onayiba maziwa ya watoto obba otya amata g'abaana waalimu owinaawo nanga nti amata ago sigenda geerabira nayita ku lugwanyi naye emyaka 40 n'okusoba egy'obukulembeze bwa mwami Yoweri Museveni His Excellency jawezana oli mwemeka gwe ngambye bw'oba omazeewo 3 10 lijjeeko naye anagateeka okuba nga gasembedde oba gaweze tutuuse tutya okuba olwaleero nga ne president yeekunkumula bwekunkumula tutandikire wano mu 86 wajjidde nga tumuripotinga ne Kakande ono wali Emmengo n'atunyumiza nti nze saagala nakulaba bitanda bigulwe bweru bikirere ng'agenda kigula wa Katumba Furniture Center n'engatto zijja kukolebwa wano na biki obubbi buno bwe twogerako olwaleero tubadde ne ba speaker tulina wano ababaka ba parliament tuddeyo tukola assessment mukulu kibazo ba speaker be tubadde nabo babadde bajja babeera batya Kanaabi just hold there omusajja yoyagala agambe ki nkubuuza twatuuka tutya wano just a second ng'eggulu baleese listi because natunulira listi ya Microfinance Support Center Uganda kibazo kyo kireke nga naye omusajja omutemerako ezziga kibazo nti wayi kibazo buno obubbi ng'ate butuuse ku mutendera mulala nga mubo mulimu abakozi b'omu ofiisi kimala Kanaabi ayagala okaabire ku musukulu nkulu mubambi bamubbi no kirekerawo kyembuuza tutuuse tutya nga mubo oli eso nekireeta nga mulimu ne minisita okay kale koma kwekyo omuyeka koma kwekyo bwe tufaananye erinnya Harunah nga naye bamutadde ku listi nti naye akoze eki mwabaddemu n'abakozi ba State House n'oyo omukozi wa State House ye yagambye yafuna 2 kitundu n'azisasula n'azizaayo ate agaleero baminisita 2 baguza kampuni ya gavumenti ekibira kya gavumenti bafuna billions na wangi baminisita 2 baguza gavumenti ya Kira Motors yakusuubiza okutwala ekibira ku billions na billions naye nga si kyabwe nga kya gavumenti kya National Forest Authority mukulu kibazo njagala tukyemukubuuza under whose watch nga sinaba kumukaabirako oli omusajja alina obusobozi obunoonya omusiraamu wakalevu ne bw'aba ali ku kaala akasemba yeeyo namugaa nti awo waliwo madarasa awo tetugitegeera bulungi awo waliwo omuzikiti
ekyankwanza eyo munda n'agenda ebusoga tasobola kulaba babbi abatwala zi biliyoni najja naye neyekunkumulanga gwe nze awo sijja mukaabirako mukulu Kibazo akaabe yekka ekibuuzo kirimbi simanyi oba akaaba oba agezaako naffe okutulowoozesa nti twandikaabye naye n'obeera n'ababaka bonna be baatutta abanyazi bakibiina kyaki bwe bateebereza okuba abanyazi eriyo be bakyaterese tusookere ku bano be tulabyeko kuliko owa nopu kuliko owa DP oba owa UPC bavaawa so kitegeeza bava mu UPC abamu tebabeerangayo bano abeeno mbutanna bakima bukimi oyagala bakimi kitegeeza nti incubation eriwa Gasimbagane ne bannamawulire Aisha commitment yali mukamaawo omanyi gwe kati wano otusinga gwe ne Rwomushanab mutusingako ko mwali mutuddeko mu ddiiro naye ne mumulabako nga jayimba kati olwokuba kitegeeza nti bo mu analysis bamulabamu enjawulo olwokuba okijjeeyo kankitandikireeyo ti President Museveni bwe yali yakajja yagambanga agenza yatandika nnyo okwerebrandinga nga edemocrat yagambanga tetulina kweyogerako tukole ebikolwa byaffe bitwogerere olwale yekyogeranga ebiseera ebyo olwaleero agamba aboogezi mukola bubi temwogera noli yabagamba nga ntemukola ki temwogera Peter mu dictatorship zonna amazima ge gasooka okubula ne basiiga akazigo ebitaliiwo ne babifuula ebiriwo ne bakozesa amaanyi amangi agayitiridde ne bamalako abantu eddembe lyabwe okwogera oba okukozesa eddembe lyabwe beiro tewali buyogera mazima bakukwata bakuligira ddala ekibonerezo tonziriranga asobola okubeera nga balaga balala obutadda mabega n'okusaaga tewakyali omwana ne bamusibya emyaka 6 kweyogeza alowooza nti alina eddembe ly'okwogera naye Peter oyo President Museveni oyo ayagala tumukaabireko asooka atubuulire ku corruption reports zino wammanga ezimu kuzo ekisooka ebyobugaali byakoma mwami Museveni bwe baleeta wali mu batugenda mu kulonda obugaali bwaba LC obwo bwagenda musendeza abannayuganda obuwumbi billions 4.7 ezabula ebyembuzi byakomawa abali mu byoga nti abeerosi tebaafuna bugaali kakati ekikulu nnyo ku bugaali obwo omuntu asobola okubba esente z'obugaali n'obugaali naye nga bwa buli kyalo n'obutamumanya n'omumanya n'osirika isi babamanya by the time you supply air Peter you get they must have been too bright ababba ba Uganda they are too bright simanyi kuwaki tebalonda kwabo oletaga n'amafuta wawo omwaka lwe baleeta miliyoni z'obutimba 10 obw'ensiri literally buli maka gandibadde nga tegakyalina buzibu byansiwandawa nemba challenging aba Ministry of Health bagendanga ne bagamba ne bagaba ne bayishuinga statement twagabye obutimba emitwalo 3 nga temugenda mweka tutemyeka bamawulire tubeewo tulabe nti emitwalo 3 gigabiddwa nga teka bakikola mwali bagabi ba butimba bali bamawulire Peter embuzi omanyi President Museveni ayagadde nnyo kati okuba ebisooto parliament zinayogera emabegako wali nga kitandikiriza nti President Museveni ne mutabani wawe yatandikira okutambula ennyo ng'atambula anoonya obuganzi nti balabika balina syndicate egala okugyawo parliament bafuba nnyo okulaba nga parliament bagisiiga enziro etuuke mu mbeera nga bantu oba evaawo eveewo terina makulu ezona reports zetwogerako bamazi ba parliament bazijjangayo embuzi President Museveni ku ripoti y'embuzi ng'embuzi balaze nti embuzi zaali zigula sente mmeka embuzi za President Museveni titalina kyeyakolawo agana amabaati ga jojos
Museveni yakoze wachi okuviira ku vice president we, prime minister we, speaker we, n'okkirira wansi bonna ba ministers be including wa finance. Onagai from mini to top yagenda to top bonna wama Rwomushanab only the amabati from top to bottom. Atena confessing yagamba is from near the top to bottom. Omukatwiki wafe n'agamba nti nagalabira mu compound ya ekyo mukatuli kyo kigatta n'ekyo John ngenda kusenchalinga Peter twalina report ya Chogamu ezaliwa mu Chogamu wano zali mpitirivu nyonyo. What did President Museveni do? Twalina report ya Gavi atuukako wali kukomera. Twalina report ya Gavi olwalira abamu ku bali abagavi abali eza Gavi ba ministers nze nekalakasa n'okwekalakasa mu kakiiko nenga simuwa kalulu kange kufuuka minister. President Atanaga tumuwerekere. Let him give us answers. Is that Luwero Triangle? Do you know how much money has been spent on Luwero Triangle? Basasula abalwanyi ba Luwero tebagwayo mwaka ku mwaka ate nga abatuufu abalwana bagamba tetulina ketwali tufunye. Is the Luwero Triangle President Museveni ziragawa parliament yazibuza kati bane tukoyo okuteeka esere zinge zigenda mu kisero abalu akasimo kafuka akasimo myaka na basasula abantu nusafu 1 nusafu 2 nusafu 3 bana munanga bafuna bavubuka Luwero Triangle n'ogamba nti ono muvubuka takula myaka abantu inawe sente za monitoring kakati ekitongole kimu kya it shows me as an individual nekigamba wizo okusupervisingira nkose ekitongole ne batuwa sente ne supervise ulira ne supervise ne tukola omulimo according to that the department nga mulungi prime minister office ne gamba naffe mutukolere kino because they had 5% of $45 million naye nga tulina okufuna ebbaluwa egenda erizijje oli yangamba percent yange yenkanaki sana kwa baluwa kati nze baame nafuuka omusiru nengamba kati tulatandikirawo se yalyanze sirya kyobulabozongera ku radio tebatolinawo kyobakolerawo. Peter, President Museveni parliament eno yaffe ya juzi yayisiza ez'emmese report y'emmese. What did President Museveni do ku report ya Chogamu n'ensimbi ezitekebwa mu Chogamu kizitambudde ne kyezikola? What did he do? Emmese COVID twagula emmese ya Uganda emu emiliyoni 7 emmese emu kandi bannange bagenda kukola vaccine sebo nga atunnyonnyola mu emmese mutunulira zino ezeewa mu ensolima ezijire gundi zizanjawulo guinea pigs biological biki ezo baziyita guinea pigs zibeera developed osobola okuteekirya ebeeridde miliyoni meka ekisingako obukulu twali tugenda kukola Chogamu vaccine eyaffe eya wano tulekerawo okubonaabona era mu Africa tulina ensi eziri ku record ezakola eddagala eryo naye eryaffe terikolanga ki terituuka wano juzi mu Chogamu akakiiko ka parliament ka state house anti-corruption yagenda erungujja nezuula eddagala erikobwa abantu negamba nti eddagala kicupuli ne baleta ne evidence daga okumanya kicupuli bw'okata kacupa bwe kati kavaako ebigambo okuba okateeka mu fridge bwe kabeera nga kali rio tekavaako ki a state house team byakomawo. President has been silent about this. Twanonyeza land naggulu wano ettaka ly'enaggulu baligabidde omusajja buuza naye bannange bano bwe mwawa ettaka ly'enaggulu abataliiyo be baani. Omuntu najja ne confidence n'atugamba ti President Museveni yamanya ti betugenda okuwa ettaka tebaliiyo ne mukubako akaama ne bannange nga tebaliiyo nambuuza bikukwatirako. President Museveni ayagala tumukabireko ng'ebinenera corruption abaddewo under his watch ng'atunula ng'alaba nga talina kyakoze. He's now not only playing to the gallery tazanyira Peter mupiira on his watch tazanyira mupiira gallery yokka munjukira eza microfinance gattako Betty Kamya yajja mukabireko yamugamba ki tugenda kubagoba ku lifestyle tutunulire abantu bano abakozi ba government bakyusa batya embeera zaabwe bazijukakyuka speed yayiriri tubakwane kwa namwe baveeko
bajjaziddawo wano bazitwala ebweru fazali babbe nga bateeka wano kati oyinza okuvaayo n'okaba naffe nti okaba corruption kati bwemulowooza nti president Museveni anoonya kaluluka waliwo neza pension by the way waliwo sente z'abantu zebasevinga abakozi ba gavumenti nazo ezaalibwa bw'oba olowooza nti president Museveni anoonya kaluluka okasi kyekyokka kati bazzeemu mbu bakola head count bakukwatako ku mutwe gy'oli yegwe oba si yegwe President Museveni tanoonya bunoonya kalulu abamu mulowooza mbu anoonya kalulu azannya byakola abantu mukkirizemu nti alwanyisa enguzi mu abafaako ki does even care kyemulowooza amanyi kyemwagala abantu bawano mwagala ssente bw'anajja n'ebisabo by'essente mu kalulu mujja muwa kalulu President Museveni azannyira mu ngalo z'abazungu kubanga wano mukoze ebibyembyone bigezezaako kumunyiga bingi eribbo namba 1 mumuvumiridde nnyo ne mumulaga nti nanyini alinyiridde eddembe lyabwe namba 2 ne mukwata ku bazungu ebaali baagala ekisiyaga kati agezaako kubalaga nti nkola buli kisoboka okulaba nti nwanyisa buli bw'enguzi kubanga bamuga bw'otakola bino one of the conditions za President Museveni okuleeta ssente wano kulaga nti alanyisa buli bw'enguzi mabaati being an eye opener nga buli omu ali mu ngalo ze atutte ekituga President Museveni ageza okulaga abazungu nti nwana nkola okufa obufi okulaba nga nwanyisa enguzi okumanya nkola n'abaka parliament bakola ki bakutte n'abakozi ba gavumenti abawaggulu njogera nabo that's the struggle gy'alimu anoonya ssente tali ku muntu wa bulijjo bw'aba ali ku muntu wa bulijjo ajjeyo ripooti zonna azzukire ez'amabega tunoonya ani yatwala ezaawa tuke tumanyi nti alina kyakolawo Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba nina John Kakande nina Harunah Kanaabi Rwomushanab Muwanga Kivumbi ne Aisha Kabanda omanyi Muwanga tayagala musembyayo nti ne Muwanga Kivumbi awulira ng'aga nti yeye nva kuli Charles Rwomushanab very briefly tulyoke tugende ewa Muwanga. So you said what? You said what? Briefly. Manyo wandise notes nyingi. No, actually mpandika bestalina kwogera. My problem si bya kwogera. I think so much about bestalina kwogera byendowooza ko nnyo. Because no topic sinyango. But inze nyina personal experiences. Omanyi bwe nabadde njogera ku list ya Microfinance Support Center nga Rwomushanab antunulira agira atyawo ateeka emikono mu bbanga. I told Borora ninga Borora bibiriki. Do we need heroes? Kushinto kitalimu. Kakati mukuru kibazo, what are we facing? Are we facing nchishye turwana nacho? Mbade nsaba tuve ku bubi tugende kulevo ndala. Tulwana ne kirwadde what you call addiction. Addiction. Nti kibazo buli lwamala omwezi nga tabbye $1 million alwala. Oli yabba kata obubi buyinza okugenda ne buva out of fashion. No bufuza kirwadde nga wala oli wabatanywedde ku njaga wabatanywedde ku mwenge alwala mweko katonotono akakane katono kigani kibazo wabatananya ku kaawa ya kibazo taraba kutuka ku level eyo ya kaawa ayo kubeera addicted taraba kugituukako okaka ano Rwomushanab kwekigamba ky'Oluganda kyenja kyenonya bagamba nti ekiwoomereze kizaala enkenku my squeeze ga oyeza kwangu oyogera kunze kakati so kati enkenku ekiwoomereze yatandikiriza mpola kumbe ogenderera ddala then kizaala you become ufuka obeera obsessed. So that's one. Oh bujemu you are now having a rebellion, defiance, rebellion. Rebellion because mukulu Museveni yafuna omukisa mbakulembedde Uganda n'atuusa Uganda ku level emukkiriza omukyala we kuba minister. Mbutwakkiriza
Yeah, we are living with it. Ebyo bibiri byanjawulo. And we are living with it. There is living with it n'okukkiriza. No, we are living with it. Tuli nakyo. Nagana n'okulabikangako wadde nga minisita era ne tukkiriza. Ebirala sibimanyize sibeerayo. Kakati ekyokubiri nakyo kizze mpola omwana gwazaala bw'aba amwanjula ng'aweze emyaka 50 yo mu bufumbo nga mwana oyo best man we amwanjulira relatives olangamba general wa UPDF ate n'amufuula ne CDF so akulira amaje mutabani we ne tukkiriza high command meeting ennaku ezo mwezi nga gumu oguyise listing egamba president yakonvinize high command abaje baddemu Chief of Defense Forces, Muhozi, General Muhozi Kainegoba, and even any others. So number 1 is daddy, number 2 is son. Yeah, and others. Kakati banabala abasigadde gendo tunule ebitongole ebibaddemu commissions of inquiry. Kulwobubbe obuli massive. Oba Uganda Revenue Authority, oba police, oba UNRA. We are talking about huge losses of billions, fewer billions. Ababaddemu baana be. Ministry. Yes, vakulu akakoko. Forget about that age of Rakakokos. But that generation okutandikira kuba Allen Kajina Nyakato to very mubalia as foods and beverages UCB. No, I'm talking about commissions of inquiry because wakabera wona bili Uganda Revenue Authority nga baliko Bright but the basic ne Congo the backbone ya URM biserebe was customs nga ajikulira Allen Kajina mwana mu nyumba owokubiri was Nyakato Nyakato yagwa accident yembara na yenga mwana mu nyumba. So you don't have about Peter Kibazo obuyinza kumutunira nga munyoro oba Harunah abasiramu bakane nga teba nga bagemba wabimba loko bana be ochali mu barra no tukadi wafuna mu katono nnyo because he said there ibabi the leaf werigwa mu mata oganywa na yenswera oganywa kakati amababi the leaves abagwa mu mata mu URA is Stephen Akabwai Besweri Obi wa mukulu Museveni and 2 interim chairman of the interim electoral commission yamuwa ne results enungi nnyo 1996 mpeivi zake zake gwe stategeera bulungi nnyo libabi eryagwa baba yakalituuse bali amujaja siritegeera bulungi but abala abasigadde sinswera bikola bakoko bakolo yenswera but abala abasigadde ne bogende eno National Security Fund National Security Fund ono go bagamba ayakola loss ya amanyi nnyo okufiriza kwa amanyi naye tekwali kufiriza oluka kwali mu insurance kugamba nti corruption oli agira abadda na insurance naye byaragaba umulaba ruyale kukalo abadda akulira finance gendo gitunulire fambisera bya tumusima mutebire is a neighbor musajja mulungi nnyo ate yagenze ne Bank of Uganda ku sente musajja mulungi nnyo isoke kyobala no mukyala tayina nyumba afadde ngo mukyala tayina nyumba nga tuyina okumufunira ennyumba nga amuwolerezaako wamambuka nyamwandu mu nyumba tayina wasula kaize muhakanizi mwana mu nyumba. So question eri nti these relatives Museveni byateekako ku lwaki baayo what is he telling Ugandans? Abaana bange banziba abaana bange abange bajemye is telling a rebellion but bayogera konti bajemye are armed. Simanyi obuntegeera now you are telling us no they are armed. It's that's the danger. Kibazo walaze video walabye video ekiri Sudan nga gangs zitingana. Now we have got a gang eri nga ya munyumba armed eri addicted mukuba eri armed and it has rebelled against an elder. Addicted to theft. It has rebelled against an elder. Ntibajisisinkana
ekyankwanzi yagisinkanye ekyankwanzi nga tasobola kubagamba mu maaso nti muli babbi okubagamba nti muli babbi ba MPs babbi bannange mwakitegedde abayimpi abo babbi kugamba kisareke ningambira owahiigulu owahansa yehuririire ate nagamba omukyala yaleeta omusajja mu nnyumba kati baawe bwajja ali ku kitanda kati ngamuga naye gwe ng'ofuluuta nnyo Kanaabi ng'ofuluuta nnyo ate ningambira owahiigulu owahansa yehuririire nga kyategeeza ototegeeza kati Kanaabi baso teekayo so you are facing It's time for you. So you are facing a rebellion now Rwakadde By the mafia. Rwakadde okumanya nti bano ababbi bali smart. Are they smart or just No, okumanya the problem is so deadly because singa mbadde mpandiika impunity? By the impunity. singa mbadde wakuwandiika abawandiika ebitabo nga bewandiikako eno story teyandubuze nyinza okufuna omukisa ne sitawandiika obutafuna mukisa because abamaanyi babawandiikako tebewandiikako society akwewandiikako mbanga nyina valiyo balimpandiikako emirimu gyaba Muwanga Kivumbi kakati bali Kivumbi ba Aisha abo kakati IGG mukuru Josam Tumwesige akomekereza na retiringa as justice of the Supreme Court. I Secretary General of the NRA Secretariat. You remember? I know. Bamuteka ko olugambo ntwakategaya therefore mulabe njagala ontegeresebo ndolwokubona yali mukwano gwa kategaya therefore yali mulabi of Uganda naye nga gabbi gamunda kati netugenda underground nekirabe ku omukulu nga talina problem naga kulwaki temusinkana it's okay appointment nebeera ki nebeera seti kati nagenda mu set house munda natuula kulaba ki omukulu nga mulengera nga wali ku luguudo nga woti nga wali meters omwana naija smart nangamba you see sir omukulu agenda akyali busy nnyo alesera akulwaki olina okulwa wano nnyo mbadde nteesa since you stay near genda kweka obe ng'owummulamu kati fe tugenda kubaza bana amala these programs tujye tukukime oba tukuyita okole ki oje it's a good idea. 20 meters. It's a good idea. I think you're right. Nayingire muloka ne bavuga. Ne batwalawa eka. Yes. Kumpi awo rubo wa. Kakati nze mmanyo omukulu alinze nize kufuna feedback n'engenda keke musawuna. Nitandika okuwota. Mbaye nsanga missed calls. Our contact. Na gwe. The intelligence I'm having musajja wavuddeyo. Nengamba so what is it bamulimbye baagala gamba mukulu nti ye bwobanga obadde omanyi toyina biseera byendaba lwasina byakukola nze sijja kulinda kati ye trap kakati are you sure kati nenkuba how are you saying okyali nvuddeyo oliwa nagandika nega batumaze kino kye bapanze nagamba kati so what do you suggest I do nega deyo nanga emoroka eteeka litugamba by saa 11 ne driver zino okuparkinga byagenze dda nze ndika sinaki sina motoka nega kakati bwenzi jane nkukima tugenda nagamba it's okay but is me as far as I'm concerned I'm home are sinaki sina ntambula sweet straight so bova musawuno ino okusoka nona abakochi entuyo nayingira mu mark 2 nento singa wansinka na wano ngangende eri ne mukima gate soka lakazi tuweya batukireza katubona mtu akaraka gate akawansika mbugenyo mukoleka ayingirenze nempeteri wansi nentekayo nkati inte gemfuna feedback yali atula bwati oli namuyita no oli mwala yali agenda kuwa brief nga ntoro abarasobola okulinda gwe
ono naye nga bwakola ki nga bwatuula kati bonna basatu ne batulira babiri ne batulira ne batunula ne baseka. You get, in other words, that level of infiltration of evil, of wickedness, where to get a level, naye mu baana. You get, bana abaana tebabuze mmere, tebabuze wokusula. Mr. Museveni, please let me complete. He has given them the best. Muwanga Kivumbi. Enaku zino nafuna akasimu okuva actually oli yali because ngojeko kuba nti namala akaseera kangi mu budget committee kulira park ndabye new vision yekuba stories za microfinance. If oli mu position mwindi ngomanyi pressure ekyokusuka microfinance Joel yagikwatako nga gwe Joel jake engalo ne bazookyamo yagikwatako ne bamuwandikira ebbaluwa ne bamugamba nti twatunudde ne banoonyayo akawaayiro nti tekali under you ne bagamba nti it is the subvention. No, the subvention teyina vote eyayo nolwekyo efuna sente zaayo through a mother ministry. Nolwekyo it's not a statutory commission or enterprise. inakubeera mu paaka nolwekyo te falling under your armpit egende muki mu paaka main kakati that time paaka negira babawo kukyusa obuyinza nga Microfinance tenakolwako ebyo John abijjukira byali kwendesese pressure nejja esigale mu genda egende mu finance ate nejja agamba nti alina muteka mu genda eddeyo eri why egoberera muntu olwo eri mikono mikyamu awaayiro kyoloke beesindika kati awo mabega era nagenda okuzuula nga bali bagiyise mbawandikira akabaluwa ku baluwa gye nasanga ku mmeeza yali esoma bweti mukindekere wano kirijjuise tewaliwo okukola amendiment natukamagana nga nti singa yasigala eri naye nga bone of contention mu byonna byonna ne babimpa document naga nti nga sinabakwatako njagala document eyo list of clients mumpe over the last 3 years of financial audits bemubadde muwasede za microfinance behind the scene nefuna interesting stories including a raid on microfinance some time back by security nenge kigendera kyali kujjayo fayiro nga 2 kakati that is part of the story. This week nkola report on audits of Congo Ministry of Works. Congo. You see, people don't know what corruption is doing to this country. Oluguudo lwe Congo lugenda kutwala $1 million 500 $1 million more than what it costs 1.9 trillion. Kilometers ziri meka ziri 135 n'endala 85. Uganda, it's the company doing it is dot service. mwali mwamuwera wano services moved the tractors even before the contract was signed. wanje Yes. Sebo abasajja abo aba dot services batwala machinery ku border nga ne contract kati be very careful. The Lord does not Vitol basayininga contract nayo ngeteke liteekawo ebyo terinakolebwa ekyo si kyesinga kibaza amanyi Vitol lumu yankwera ngati nga nawulidde story ku radio nembugimunyumiza
nemugamba nti Victoria eyo nga nayo amawulire yagivunjisiza era n'olupapula lwa John nayo nga lwagivunjisa nembireka nembaga I follow bigger stories ekyo sijja kifollowinga the law doesn't permit me okwogera ku report before it's done ne kati nkulira ku auditor general's report tugenda okusisinkana ng'ekilomita Congo tugenda gikolera billion 6 and you are doing bitumen grade 1 tukola kolansi atali the highest of a grade tetukola ngali ku ntebe tukola chenje ngali ku ntinda 1 no kusiga kakazigo wesi kusika ku kasigo nenga ewerebwa sente nga sente Uganda zemaze okuwayo ezaayo Congo tolese fetulese feka naye nga omulimu gukoleddwa gwa 17% abaneiba ku sente ngemaze okutwalako 50%. Kakati emu ku biggest story nadde nkigamba abantu and it was my discovery nga ntandise okujja mu budget kulimbaga nti can we investigate what is called a unit cost of road government all government works all government works can we establish because it will answer ebibuuzo byonna bye muyina ti government bebe nezimba ekizimbe okay from what range mbera mu range okuva wansi okutuka kuki where you can't go beyond the ceiling gye twasangiranga Ntebe Express yeri most expensive road mu Africa nga cost yayo esinga kyebakolera the American gundi enguudo za America per cost unit. However kiche kitutusizaako twatunulidde Kabale these are audit general's report international airport na contract avuddeko ninga Kabale eyamafuta apart from having a runway you don't have an airport because ebikola airport si runway ebiriwo bagirane kati oyinaki airfield atine airfield eberako lada eberako bice bijayira nga nandi hiya nandi byonna nga tebiriiko nenga nga so gwanga ko kibazo bazimba kubo yes I've looked at projects starting from nowhere and ending the nowhere. biggest resistance jembade ndiringa nayo and you can come to my office because for the first time nsobodde okubaga nti okay I worked hard nemaliriza all ministry mbaga nti njagala projects if you could see how people are taking off not want to appear I have mukuku gweleta bwetu nga siriwo ndiranda natambuddemu kati baya abavubuka n'abawala bagenda ku protera nde tufe tuduke Muwanga byakabale airport biyinza kubanga byavale eddamu za Kazibwe kubanga bamu bagamba nga teziriwo nga Kazibwe agamba kwa yemogera ko kinyonyere bulungi Kabale yafe yali kiko Kabale eri bunyolo awali amafuta Dr. Spena musinkana emyaka mingi later nanga kibazo tugende kati nkulage vale damu ze nasima jeziri ngofumite embozi committee ya natural resources yagendayo naye kanje to mulimu gukola agali mu nti omukyala specials awandira Kazibwe forget about your committees yawandika nyinzo kubulira Kakande kuvale damu saga nekibera vetoed sokoleke Muwanga afumite embozi leka Muwanga amalirize badde bagamba nti onoka ebimu ku decisions ezibadde taken mu committee yaffe nga we want to invite chairpersons of parliamentary committees abayise ebintu bino yes how do you pass a loan to borrow money nga temulina na concept note but they ratify no what I'm saying enda kubuza a committee of parliament eyisete banja nga tewali project design concept note nimulisa nga tujizimba under what they call design and build design operate and transfer batubulidde nti akakiiko ka parliament bonna bamemba okujjako chairman ne vice we
bawakanya naye otuka mu plenary ngabona bakiriza Muwanga kamwongereko asebo nakugambye noli bamungamba asayininga magharibi ne mashariki naga nti kakali bakoze batya nti waliwo minority ne majority naga zombi mulete munsayiningako na left munsayiningako na right bareza kumwongerako nti what is in big in plenary biri mu committees nze ebbanga lina lyembadde ku natural kubanga natural resources ye committee ndoze esinga okutwala ssente mu bintu ebya loans tewali kintu kyali kize nga nankabira tapapa everything katolonyo nkubulire everything that has come in that committee Lucy nankabirwa balina timeline gye bayisa president akyagalirawo they will call you today and there is no time and the president wants it that's the committee gyokola ki gyoyogerako bwe bibadde mu plenary neri bwe bikola ki bwe bifaanana kakati mbadde mbayisamu what is the current panic in the country omu ku eld officer ngamba nti tulina akuanalyzinga bibiri wano tutandise kyetufunye corruption dividend tiwaliwo oluse olwabalidde beri battaka balifunye ebyobugagga babifunye baga nti naye kakati I'm just giving you one scenario. Make a recommendation attempt to me because of a sinker before they wound up. Wait, before they wound up. Before they wound up, because now kugala. Njagala obambulize omukulu ababa w'emirimu ng'abaana b'omu nnyumba do they understand it to mean nti abawadde kulya kimbuliza omukulu nsabira omukulu abagambe banange mbawadde naye sibawadde kulya by the way if I can omukulu omukulu waswalule yankubira yakasimu Sunday gademoga because so many others call me yankubira yetajja ku taking offense ngamugamba nti ne kusirevale abazungu bafuna machine nga tebakyetaaga baddugavu bakuleetingawo ne free town we banaddiza abantu abali free era ne bagenda ne mu UN aga these are human rights abuses naye nga baali bamaze okufuna machine ne babatwalira nga mwina buddukiro Rwomushana sindyayo kano nakunyemeza wano muleke Muwanga amalirize tufulume nakunyemeza ntwali mu forum y'aba RDCs ekyankwanzi otafire najja n'agamba omusajja mumwongere ekisanja nze bwe ngenda gyali otafire lwaki watunza akatale kano amusoresa nga ngenda ntunda akalala ate anakyajja kunkola mumwongere ekisanja kyera so bw'abawa bamanya nti abawadde kulya kakati that is olingangamba nti have you reached that level nolwekyo Uganda enza okuba etuse ku threshold wetufuna dividend we need a referendum on that tutuse level ega nti abaddu badde waabwe kyovara at present time most of the people being caught are social climbers sibe bali abarwomushana bibowabowa abarwomushana tewali omwagenda kulabika mukaguli naye katusaba bibowabowa bye batema